wakati awo ku Friday awo watyo twalinawo omwana werira ano mwana we yabulira wakati awo ate ku Saturday twakeera mu ya Bobby Wine ne tugenda mu Sunday olwanya naye ne tukeera nayo natugamba amususi omwana werira yatusala nnyo bana waliwo ne Kenzo kati akiro waliwo gundi ya Kenzo ake come to gundi ya Kenzo waliwo ekivulu kya Freshers Ball ye Makerere yali ku Friday kiro ekivulu ekyo kyaggwera mu kavuyo era olwo ekipapula kyena ekitambula ku social media nga university ewera zonna n'emikolokolo gyonna egibeera munda Originality Bazaar buli kimu ekigenda mu maaso usitebe osobola okunoonyereza ku kivulu ekyo nga bwe kyali gundi ebadde waawo nga bwe kyali soke tulabe eno yebbaluwa ewera buli kimu ekyandibadde ng'ekivulu resuspension of Freshers Ball Bazaars and Apology Nights bodi balinayo yamundi the university central management meeting held because management notes that Makerere University cannot tolerate is culture of violence because badenga bekuba buli kaseera bigenda byononeka bwononese ndabanga abakozesezza amanyi okunyiiga ennyo amanyi bakozesezza manyi kuluno amanyi gabadde mangi naye nga bulijjo bibeeranga olaba just bupate buno bucyankana na houses kuba kulwana kwabwe ng'okwabaana so tuwa ekibundi ekyo tulabe ekyaliyo tugenda fena kubanga tugenda fena mu restaurant tugenda fena mu club tugenda fena everywhere ne Makerere kankwelekeye and I'm so proud of my brother. Ladies and gentlemen, Shanks, are you ready? Bust the tune. From way back, when we were doing other businesses, and I told people, you know man, you can make it because I love your flow, and this is where it is today. I believe Think is gonna do much better. Think is gonna go viral, and Think is ready. You understand? Think is the next big thing. Bless up my brother, bless you. Are you ready? Church ganye waliwo embeera yaliwo ku nnaku olwa Friday Makerere University bwe yakola ekivulu ky'abayizi abapya baba beesogga university waliwo kangambe banga culture nti walina okubeerawo ekivulu ekyo era kikolebwa mbu buli mwaka so waliwo embeera yalabika mu kino eky'omwaka guno ku Lwokutaano abaana we baava mu mbeera ne batandika okukubagana okukola effujjo
n'okukuba abantu abaali ku stage olw'embeera etannategeerekeka. Abamu gye bagamba oba yava ku bendera tebinaba kumanyika bulungi, naye yaleetawo akakuubagano akaleeta ne poliisi okuyingirawo, kyatuwaliriza okukkakkanya bano abaana nga tukuba tiyaggaasi nga kwotadde n'okukuba amasasi mu bbanga. Ky'omukisa omulungi tewali yalumizibwa mu bukuubagano bwe bayereeteramu nga bo naffe nga tubagumbulula, tewali n'omu yalumizibwa, era ng'ensonga eyo eri mu kutunulibwamu. Management ku university ng'eri ne poliisi ya university nga kwotadde ne poliisi ewandegeya bali mu kutunula mu nsonga eno okulaba nga bwe bagigonjoola obutaddamu kubeerawo, kuba ebintu bino bibeerawo buli mwaka. Ate n'abayizi nabo tubakubiriza bwaba balina obutakkaanya bwonna na biki ebigenda mu maaso mu Kivvulu kye basasulidde bategeezeko ku bategesi abakitegese, basobole okuba nti no basobola okulaba engeri gye bakola ki gye bakigonjoola, si kukozesa lyanyi olw'okuba wakayingira mu university. So ebikolwa ebyo tubivumirira era twongera okubategeeza nti abaana ababyenyigiramu tujja tubakwatako ng'amateeka gwe galagira, kuba kati bw'oba oyingidde university oba tokyali mwana wofuse musajja na mukazi, amateeka gakukolako bulungi nnyo nga bwe gaagala. Mwebale nnyo, mwebale dda. Tweyanza tukiki ekyabaddeyo. Yes, obeera 18 years. Naye kakati kubye nawulirako ekisooka ndowooza kumanya bwe bagenda kuyimbira mu bayizi nnyina kuyimba ntya abayizi nina bakomawa bwe bavuuka babuukako mangu. Nze bwe ndowooza ezo speechi zammwe ze mubawa, they don't tolerate that. Bakava mu speech de ate nawe otandika speech. Kakati kwefa ka video ka kuba kya Yesu wakafunye. Katusokera omutegesi w'Ekivvulu kyagamba. Okay. Nze Ssaabavvulu Hussein Ibra nga ndi mukulembeze Makerere mu Students Guild nga nze Minister wa Show Affairs era nze JRC wa Lumumba. Kenzo nga ye Makerere ntichovola batwamuyita ajja atuyimbire nga abaana bamwagala nnyo okuva emabega ku kayimba ka jubilation nti ye tubadde tumwagala okuva edda nedda. Incidence yatuuka teyali ku Kenzo ey'okulwana. Waliwo olds ezimu ezafuna obutakkaanya nga bba abayizi abatonotono ne beekuba amacupa. Okwekuba amacupa ne gaga ku stage. Obutakkaanya buno bwonna buva ku ki? Olds ezimu waliwo aba olemu abatwala flaga ya ole endala yennyabo. Tulina Micho All ne North Court be baali baleese obutakkaanya, naye kirungi nti ffenna tuli bayizi ba Makerere nga bonna. Twatudde wamu era tuli kugezaako okulaba nti tuyunitinga abayizi ngafe abakulembeze b'abayizi. Waliwo flaga ya North Court abaana ba Micho gye baabuza nga bo babuuza flaga yaffe eriwa. Ku stage okwo kwaliko kuyimiriddeko abaana ba Micho abamu. Bano abaana ba North Court kwe kukanyuga amacupa era abatonotono, si North Court yonna si Micho yonna, naye mwalimu abavubuka abatonotono. Era betugezezaako okulaba nti tuzaawo Amon olzi tuyunitinga ngafe abaana b'e Makerere, kuba era ffe university ekyasinze Makerere mu Uganda nge Makerere University ne mu East Africa. Yes, muyizi munnaffe Vanessa Bambi Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe yafa ku lunaku olwaddirira ku makya ku lw'omukaaga. Yali ku boda saa 11 nga agenda gy'akolera internship n'afuna akabenje. No, injala eyo yatwala dakika 2 nga nkugambye nti social media eyina engeri gyegaziyaamu ekintu nti balo reporters ababeerawo nga bambi banoonya following, banoonya likes, ate twafuna n'obuzibu nti leero abantu ajja kugenda afune YouTube channel yeeyitemu n'amawulire ayagala ekiyisa wa reporting nti Kenzo baamukubye obucupa kyekijja okukola ki okuwa abantu attention of which kyali false, tekyali kituufu. Omuntu walaba akavidiyo ako n'awulira emboozi eyaliwo nti omwafiiramu omwana ekitali kituufu, ekintu kigejja n'ekituufu kyaliwo dakika nga 2 era n'abaana abafunako bu injury nti esasi welya sound y'esasi weyajja bano abaana bali mu audience bayite bamanyi kigenda mu maaso mu backstage buli omu n'afuna waayita ne bafunako bu injury obutonotono era teri yakosebwa nti afunye kabenje k'amaanyi nedda. Abaana bonna balungi, buli yali ku freshers bo emitwalo egyali egisuka ne mu 2 teri mwana yafa, teri mwana yakufuna nti afunye accident y'amaanyi nnyo. Ti leero tubadde tukimanyi bulungi nti ebivvulu bino bidde birudde okubeerawo. Ndowooza excitement yabadde y'amaanyi nnyo, naye eyo si excitement okusukanyuga amacupa ng'enkugambye nti baakikola mu butamanya bambi.
kale kyekyo kale ndoze byo recap ye incident yabulira nnyo mu mboozi Saturday tukeera mu Kamiliyo mu Bobby Wine kati Friday we mboozi eyinengeri gyabuliramu kaawo ne facts zayo zaali kama chava by the way story yo mwana ebadde trending anye yafanga bagamba yafiira ku Freshers Ball naye afunira accident awo ku Garden City bambi we yafiira kale kakati waliwo emboozi yatambulanga kavuyo katambulanga nnyo ku social media gaya amanyiddwa nga Kyuma kya Yesu yali one yalinga nnyo kutaano wa Bobby Wine nga alanga mu Mulangira Ndawusi obufere